Kale tukwanirizaako nnyo omulungi atulaba wonna wosinzidde okubanga ate otulaba bwebale nnyo okutwekuumirako ku channel zaffe zino ziri 3 Flex Media Official, DJ Senior BTV kosa ne Life Experience Uganda. Tubabuuzaako nnyo tuli wano mu Uganda tuli mu Makindye Ssaabagabo. Oyo nno mubaka waffe asigala okubeera Sserukenya David musajja n'oyo omuntu waafa mu Makindye muno ateekawo amasowaani tenti atera walwala ne ambulance zibaawo yembaka waffe oyo Sserukenya David. Kale tubanirizaako nnyo mwenna abatulaba manya nze Sula Flexible ndi ne bannange kansookera ali mu makkati kubanga oli engeri gy'ali mu byenkatika ayinza otuliramu Sebuza baliera mana temumbuza kwa. Okay. Nava. Banage tubaniriza nnyo ku YouTube channel za Festatu, Flex Media, Life Experience Uganda ne DJ Senior BTV. Amanya ne dobozi nze Asha Nava Namatovu bane mukulikeyo mu weekend abagenzeeko mu bivulu abafiiriddwa ate twongera okubeera nga tunyolwa wamu abafunye ebirungi banayemba kulisa abafumbiddwa manya abantu bafumbiddwa mu weekend. Nange abadde nafumbirwa ejjo. Ninagenze okutunamu nga ndaba abantu wala simanyiyo kulambiro. Ngamba nogana kulambiro wane Kampala wano. Eyo wansi oyite kulambiro noddeyo wansi. Kye kyakugana. Ng'obufumbo gye buli konza awo leero bunnema. Obufumbo ne bunnema. Lwa lugendo. Bale mu datinge mu area zammwe ffe tukoyo okujja okukola banga tubanoonya kulambiro koma mboga simanyi kisaasi gundi ekiteezi. Senior Bishiro kisogezaako okukola. Agukuwadde omuzindaalo. Omuki. Omuzindaalo. Naye bakojja ababiri bano munina otyo. Kukwasiza. DJ Senior B. Bana mnasonyowa mbadde sina bugumingiriza nga nfa. Nenga atobudde. Wena presa alusa nasima. So mnasonyowa nenge kintu kitambuza. Tuzate ensoga tuzitemu as usual. So tubaniriza temwerabira okusubscribinga n'okusharinga kalingi. Amina. Bale mukulikeyo nnyo mu acidiki vocal. Omusoga mwene musoga yakikubye yakisandabula abasoga muisukeyo tubabuzeeko mu lusoga abasoga muisukeyo mwena abayiza okuwagira omwana waife okuva ebusoga Senior byoli muki Sekandi oli Muganda naye nze nava olusoga ndumayite muntwala nange ndumanyi olukayire nenga bambi mwe bali kuwagira acidiki olukadde okidi nti baasi daleesa abantu e Kampala maama tetugendayo tetubabona bana abana bazze nga beeyagalire tebabasombye bakobe mbo baasi dasombye abantu ebyo byokusomba abantu biri mu NRM naye atera no kiba kitufunga baasi zasombye abantu basasudde ku mulyango ne bayingira baasi zabadde means of transport nga era bwe twali ku leegi babasonga okuva Kitagata ne bajja ku cricket ovu ne tebasasula aboli tebasasula bayingiranga ni nani nti yingira bakoze kino ekyasalongo nowe ekyasalongo sira jate kyo kyatusina kubanga ate babasomba ate ne batawera Sikyali agezaako okola ekyo sikibona banange otulyawo abantu bagambye nti acidiki vocal abantu babasombye obwikyo kutali musango kubanga omuntu yadde tasobola kuva Bugembe ng'atambuza bigere wadde balina okuba nga bamuteekako mu baasi n'akomaawo ekijabijo taxi nemupiikinga nemukomya eseeta owakagaali nemuleeta omuntu ajja atambula paka naye nga anyway kintu kyabadde massive ewa Mudula ssaawa zatuuse ssaawa 3 nga bantu banoonya tubakubira amasimu abange mujje nga buli gwe tukubira tubuuza waliwo enkwacyo ekibi akakola tekabaddeyo era bamaze kuleeta box ebikutiya yadde bina byadde 6 basi ne baleeta ebina ne babiyoolayoola awo ne biggwawo ne baleeta ebibiri owapika yabadde apakinze ku mulyango kutidde osala mugambo agakanona mugufira mtoto kyago kati ne baleeta ebisawo byadde 6 ebyenkoola baagajja enneeno kutambala basi ne bakubira abo mu kisenyi nga gaweddewo kakati bannaye enkwacyo tugijjeewa waliwo omusajja amuyita Umaru ali Butambala n'aleeta ebisawo ebyo bina
kasaba ategede nti enkwakye eyise bazze buli omu baba badde omu mu bbanda omu babadde wa saa zagenza okubeera nnya kitundu ekintu kijjudde ate hockey si nnene hockey tuzza abantu ndowooza nga 8 so yabadde hockey Zoe yabadde Zoe ya Azawe yali abantu badde bangi mwana Azawe Azawe yalina abantu bangi so netubakubira awo ku masimu banenkwakye etuuse owapika ali ku mulyango ne balinnya ne bajja ne babugiriza ekifo. Kambuuza ekibuuzo kino tusula nga kinagenda wala. Ennaku zino abantu balonkinga ennyimba kusinziira ku ki? Kisinziira kabokobokati like Mudra bakwati yafunamuko obuzibu naye Mudra yali ennaku lonkinga I think 2 years ago yakubira mu yaayu okite nyimba ya vibingira awo nyimba nga zijja kumukumu onkosa mu yaayu simanyi biki awo twali tulina okuba nga tukuwaira mu concert naye ndowooza management neetabuka mu kaawo bagonde ne bamuzira abagala okumutegeka oba yali aseera simanyi so kati wonnalabira ddala nga alina okolayo kokosi by the way omwana abadde alina okolayo koka concert kubanga bano basidikivuko bazza nga abalaba ate Mudra muwandiisi wa nnyimba nti bazza awandiikira abayimbi basindi baani abo bazze nga abawandiikira so agenda okutandika okuyimba ng'olira abayimbi abayimbi bamumanyi bulungi so abantu bazze lwakuba nti yafunye drop y'omukulu naye lwakubeera drop talina nnyo kyeyayongeddeko drop tekyakola makulu abantu kati baagala good music because ne bakola Uganda nabategeddeko kintu ekyo baagala twagala nnyimba principal ne bakulira drop nga tolina music agenda kuleeta abantu tebajja kubanga twamulaba wano kozex birangirangi bantu bajja batono era time era principal taba kujja mu kivulu bantu twalirayo abantu batono ewazex era time yaja tu principal atuuse omulyango ne bagumenya buli yajjide ku principal n'ayingira bwere ekintu kwekifu kwekujjula so awo tuli yakati awo tuli naye bannange Anko Kamili mukimaye ekivunze na last week we twakyogerako unagenza kulaba concert egize mukimaye to good music asiga good music Kamili kati by the Kamili waliwo ebintu bagende okutandika okuviirako ddala ebyo ebintu by'okuyimba yimba nga ali ku pressure agenda kubireka Kamili agenda kuleka ebintu by'okuyimba mu mabaala Kamili agenda kuleka ebintu by'okubeeraawo ng'ayombayomba avuma abantu manyi Kamili twali twamumanyira nga show zibeera kubanga yalinga show ziri ezisigadde ezo yakola nga valuvalu basimo genze biki yazikolanga wano ku yali Kyadondo rugby oba cricket over one of the two cricket over nengo laba ayomba ne bakabanda okitegeera olinga amagundi tereza sawundi so kati ebyo Kamili nagenza akula kuba Kamili ali mu 50s plus yagenza akula kati ebyalina okubyesonyira ddala nebyo kubeeraawo Kamili simanyi takoze mawulire Kamili kati ku status gyaliko takyayinza kukola mawulire byonna abikoze ndowooza so kati ekyabalise mbaira nakyo yakikoze ekyempale ekyo kwambala empale z'aba 7 manyi muwagizi wa NRM kati z'empale z'aba 7 ola bazikazako empale z'aba 7 nagirabye ne ndowooza sikaati eri bannanze nange nagyewunza naye bagitungidde mu kiyembe mubasalira curtain kituufu eno wansi yabadde size oba 65 wasootekamu abantu ababadde mu Serena bonna wabadde kubulako wigi ku kyambalo ekyo afoke n'amayanja n'amayanja kuba ate kyeyakoze mujoga ate kyeyakoze atusula byabadde oyogera ebintu tena agenda birekeraawo abirekera bantu obuteesa oba bw'olowooza naye nga kinasoboka anti kati olaba Kamili nze nga we mulaba mu status ye waba ebintu byatakyakola kubanga ne show yeeyo tebagiranze nnyo yabadde ya wiiki kumpi 2 olwemu kati kitegeeza nti omuyimbi yonooso obanga osobola okustaginga concert mu Serena n'otakuba bulango bwa liitiriiti ate abantu ne bajja n'abamu n'obagoba kyo kitegeeza nti kati awo Uganda gwalina ekyapa kyayo mu bwawagizi Kamili yagobye abantu ate ekikulu oyogera olya kati otubuzaabuza naye nga babadde bangi kale babadde bangi kubanga sente zabadde za mitwalo emeka 15 oba Serena we omanyi Kamili yasooka n'atulibyo Kamili byalina okutandika okwewala yasooka n'atugamba legend in gold abantu bagenda kuyingira mu dola era post yasooka eriko $10 emitwalo 3 ne bamugamba olega ki naawe omutwe
ekikumi kya dollars kina kituukikako kumbeera gye tulimu batubba akalulu banti abantu nga bagamba tisende tebaziinaawo kujiza kwa 5 dola 5 yenagiza ku dola 5 aya twagenza okumaliriza nga 15 kuyingira basookerwako nga ne dola zo tezikola dola zo 7 oyingira okakaza kamilioni abikola bujukujuka ne 1 million 1 kamilioni yaliko Serena okuyingira kali kakadde ntwagenda okumaliza saa ziyingira nnyo ekitundu nga wo 7 oyingira nga twagala abantu tetukyagala sente twagala abantu ate muyimbi wotugera ku eyo level nga oba olina sente oba tolina sente gweyingira kiba kitabuseemu naye anyway it was a good show kamutadde Ocean nnungi yayambadde bulungi simanya ni yamutungidde bwambalo obwo naye nga zabadde okay waliwo yagambye mbu yenyizenyiza ekiwato egyobeera mbu oba wabaddewo gwagira mu maaso ogwagala olabako nti nina ekiwato kamilioni yebambi agonda ekiwato era bamugezezzaako bakimanyi kamilioni ye Solani yakunyumiza yamugezaako nina mukwano gwange yatambulanga nnyo naye yagonda ekiwato ebyo byakola ku stage tabikola wuuka ku stage naye yabikoze jjo ne mu bediri mwabikola abakazi ati basi ate ujuka abakazi abaddewo bakadde nabo balina okusiima ebibo bazali ne bagambe maama ezempale tebazambaliramu pule ezempale nnene bwezito tebateekamu pule ezo nga sekanja kalina okubanga yeetaayo akuba kuno na kuno era tewa kamiyoni yadeeta kuba kuno wadde n'okutuuka wano anda inchi yadde mutono nnyo nze gye nabagamba sinyabi ove ku myenge egyo egy'ebbeeyi okimanyi omwenge buli wanywa omwenge ogw'ebbeeyi weeveera balina kunywa munanansi mazzi muve ku simejiribizi ebyo ebintu byammwe ebyo mweveerera ddala nkamye namulabe ng'azina amazina obula okugamala mu kiwato naye nga ndaba wano wansi ndabira ddala nga sepulingi nga tawera anyway kyenayagadde ku kivulu kya kamiliyoni kirage ku bayimbi abaliko oba betulina essaawa zino ti legenti asigala legenti ate asobola oteeka concert nakigera tugeze weeks 2 najjuza Serena wano abayimbi baano mu kifo ky'okutuwa music atwalo bapukametras betasobola nakwogera kwano ng'ekimweyimiridde kunamira abantu toyina music wabula ogugwo gwakukunama kutukuna akoze ki Shakira akoze ki ne Gloria Bugi Bugi oyo naye bananga yajja kukola kijisini yabbe kale byali bintu bya kapakati bali kuki kapakati bami mukazi wa musuuleyo muzige emunyonyo oya mala n'avaayo mandu ya musuuleyo omusajja mandu anti yali amanaging mandu yali wakateri ya mutwale yo munyonyo nga gye basula namusuuleyo mu nyumba ey'ebbeeyi bitya nyumba nga yalakizale ali mukalina eri flat waggulu akoona manda naye ndowooza kati oba yamala nafuna oba namala nakifutinga yafuna stove bambi nabika afuna ne gas aisha naye kino kigende ku bayimbi abatukunamira bayimbe bave mu kunama olaba Lidia wange Lidia Jasmine bamugambako nti tuyimbire tulekerawo tukunamira yaterezaamu kati amanyoko akuze akaddiye Lidia ali myaka 3 which is okay china muntu ekikyali kibebi ya 3 gukanga muwadde mitono 3 nawo olimba kyana kito Lidia wadda wadde gwe Lidia bwe bamu ku baana abali Lidia wadda nze namulaba dda match ndiye muno nga bali akujja live we basiba ne FF boss niba just steady asinga kalukasi tosobola mugeraageranya ku bayimbi be Uganda oyo maza mukulu nze nagamba kalukasi tanamulaba watsayimo ku itebo ngatambula ne ba Good Life Freddy and Wizo ninga itebo yali Kampala road yao yavao ndo za 215 sisi ekyo sinia so kasita mukulu si mukulu banenge zali ngali nnyonyonyi nga jasanga omusajja bananga omusajja aluma musajja awoma ate si kye kyamulese animal yamulese ne banange Shakibu you are our man omukazi nakulinyira ennyonyi najja kuva Cape Town South Africa aze kunoonya wayayo afaananyeko bba wa ku Lusuumu pozi yaliwo oyo ono omufere gwe bakwatira mu loogi si oyo anti yali agula abakazi wano ku Salama nga nekwato nga agikubira wali eri kujja live
Akiramu ngakube enkwacho. Subhanallah. Akiramu yali akube enkwacho ya mitwalo 6 olunaku. No kimanyi buli namuyita. Yali wajimala akubira ajati kkulu. Mumpedeko. Neba n'abasajja bitibwa byafu. N'ata sazira kona kitibwa kya mukazi. Ate mu kitibwa gundi kulusuma ina kitibwa ki? Kitibwa ki? Ono gwe bayita mu bintu bino ebyabagundi. Okwambala ng'omusiramu yakitegeeza nti olina ekitiibwa. Kyokambala kyalina ekitiibwa. Olunaku kulusuma yakera ku makya n'ayagala akiramu. Ekitiibwa kiwe kyafa. Yandisigadde nga namwandu wa muzaata okitegeera amasini yabbi. Olunaku yakera ku makya n'eyeyambulira akiramu. Akiramu mumanyi yali mu feri we South Africa nga basulana mu kiyumba. Nja kuwa emboozi y'akiramu. Akiramu obadde nga wano South Africa nga wadeeyeza. Yata ina na sende n'okugenda egundi n'okugenda mu America bamukukusiza bukukusa. Yagenze. Aliyo ne bakeizi. Okitegeera. So ebyoga nti simanyi ajati alina ekitiibwa. Yandisigadde kati waki kajirita ajati bujirita tetumwogerako namwandu wa muzaata kubanga yali akimanyi nti yali namwandu era n'ekitiibwa akyakina. Ekimwisa bujirita. Ati erinnya lye. Ajati bujirita. Ajati omukulu yali owa Seka Muzaata. Okay. Basajja basitete. Alina ssente. Abasajja batuswazizza. Owaayi. Ale nakuna tuli bannakawera. Wali gwe bazaddemu ne batamuwa buyambi. Aliwo agayitingana ku mitimbagano kuno. Senior Bisime yegweseka buli nnaku. Ngeri gy'okanulamu. Senior Bita nayogera. Ayogere. Sala kuntuza mu kigambo nzekka. Nja kulekera okola naawe. Ate kiki njogedde bubi. Sange nga Sule ye bali tutuule fekka. Kati lwaki mwagala okungoba mushu mwagala kujingobera mu bantu. Twandize bali n'atinise. Towayiriza. Tolima mpindi. Mabega. Kati mugamba tewali Sekawere luno olubadde lutambula mbadde ntema kigambo. Ani yazadde gwe yogera nze wala gamba nti naava nja kuterawo omubiri. Nze bannange. Gwe yogera ko erinnya limunze mu bwatule. Omusajja weegondi eno. Bwa. Ebuziga. Naye naava ati abantu abasula nti. Antegedde. Tojjukira nti. Bino bagamba nti naava lyava eyo. Tulyoke tutandika okututumuka bano ku Facebook. Tomanyi yakwata omuntu n'amumulisa. Mpasi Sekamate yali akwana. Mwasame. Sekamate yali akwana n'omuvuma nga akusabye epiriri. Bali mu kibiina ekyo. Wali mu gundi. Kati mbagambe. Novanga watoba. Natoba n'ennyimba nako ne bigaana. Wali mu Igozi. Ate nayingiza. Bamuyingiza. Sekamate yakusanga yakusaba epiriri. Gwe bamusaba n'agamba. N'omulabisa. N'atoloza nze yamulabisa nani. Ate n'ava ku bukodobo. Kyebula wali tojja kuba hiti. Abasajja baagala obawe. Namuma munnange kati ekyo ekibiina ne bagamba olina apukamingi ate n'addamu okuyimba adde okufulumya oluyimba. Bakuloga no manje bakuloga. Nga bulwengenda okuyimba. Bamutwala basula. Namwandulizi ku lw'emiti yanaawo. Wali wona. Munnange ekibiina zasobola okuvumula. Era kati tulina ddenda. Ekibiina ekyo Alesimu ajja kusaba ebyoya by'omunya. Ekisigo. Akutereeza. Mu kibiina ekyo mwavudde yazadde muno. Ekikulu ze naava wantama. Soogera manyi. Weetiiratiira. Mbu Geoffrey utayazala mu Farida nakazibwe. Mbu. Ngawe tubiraba ku internet. Naba bya internet. ONTV. Kugambye olunaku olw'eggulo nalabye Honorable Wekakuuto ng'akankana n'okukankana ati ayogerako eri eggwanga nti bannange sinze nazaala mu Farida nze mbiraba bulabi. Twale tumanyi byakusaaga. Ekyo ne wekijjira kitegeeza nti wakaali ku kanayo cyani. Vayo yogere. Omanyi Honorable muwagizi wa Man U nti Man U bagikuba ate jukira kati tubadde mu mbeera nga Man U bagikubye. Taba settled. Nabagambako edda lulinga akyali mugundi Igoze ekyaliwo nga yebakuba Man U naye bagenda kuyimba bizibu bakola nga kyalo ku kyalo basigala Kampala bagikubye. By then yali asula oluwafa wansi ku Kirundu zone awo nga wasula maaso ga chairman Kyeswa waliwo ekikomera nga basula so kati ekikomera kirimu bayindi bakirimu ba Kongo bateka mu church bebasula ngaawo webaka 2015 so munnange awo wetuli Geoffrey utayanga azala ate mu Farida nakazibo bitufu basi bitufu bisoboka naye bine bitu bya mirundi esatu njagala batulaba eno information je tuogera tugenda kujogera mitendera esatu ekisooka lwaki bagambye Geoffrey utayazadde
Mafaida nakazibu. Era wache ebintu by'okuzaala zaala ebbali birabikira nnyo mu linnya lya Geoffrey Lutaya. Wiki ewedde Junior tabani wa mirundi Yowana. Junior muzzukulu wa mirundi Yowana ne Mole Namatovu ntegeeza mirundi Junior yakafirwa taata we yavayo nakola statement n'agamba Geoffrey Lutaya yazaala mu Fulufigo mwana mwabira bakaawo nabiwulirako dda myaka nga 10 n'ensirika mayinza waliwo nange byensirikira nze nabiwulira owulidde ngamba kakati nga wakayitawo weeks 2 ate waki na bino bijja waki erinnya lya Geoffrey Lutaya litambula nnyo mu kuzaala ebweru ayigo nawe bako kyoyogera nze temuntuuza mu bigambo nze kaba tutwala aba erinnya lirabikira nnyo mu kuzaala ebbali mpuzi gwe wazaala mugundi ono omuyitaani ono leetayo babiri bokka bwe bati ani yazaala munana ovi nani manyigwe onana ovi mwanyina waliwo ono omulala gundi omuyimbi ono yali ayi oyo mwanyina nze wenkyogera wenti gwovayo n'okyegaana oyo yabeera mwanyina ani yazaala ono omwana omukyala akola keeke nja kujjukira omukazi yenna ali ku ntebe olyo yaba wa senior B ekyo tetuki ye bannange Mildred yazadde kazi yesiriwazaawo nalekawo lwasamaayi na sente nagende wa senior B nawe mukimanya libbaawe yasooka wa senior nalekadde wa lwasama samukwanako oba ye yakwana kwa Mildred mukulu omusala namanyira Mildred ngache Mildred yazadde ndaba bana bako Facebook ba posting ba bicho bali ndiye bali kuzanya nyagendayo manya naye katula Mildred yazadde banange nange ndongenda koyola abadde naaludde nengo olabasula ekintu kya Lutaya I think ndooza omusajja yenna abako n'obucaafucaafu bwe bwako si mugondi omusajja yenna si mu bayimbi ba bandi abayimbi ba bandi tozaala bweru tomulaga zaala bigambo bino sula omusajja yenna abako obucaafucaafu bwe bwakola ebbali naye problem eriwa ozanya otya game yo olaba Lutaya oyo ali wabbali wa bannamawulire kituufu kati alakinga omuntu ayinza omukolera damage control osegeera ezo issues zivangayo ku bantu abamanya naye eggulire ne balivuba ne balyokya lirisaanawo wawulire mani bayiwako amafuta awo okitegeera okalenda awo ne balyokya eraddamu kuwulikika no mu musaaga lirifuutuka lumu ku luguudo lw'eggayaaza olwo naye damage control abasajja bali abagikola eside eyo bagumu bati lirivuutuka lumu ekisasa eyo ani yazaala mu Jemima Namato mbu mayinja yabo mayinja kuba yava naye mawulire era n'agamba tamuwa buyambi okitegedde ani yazaala mwana omuwala gwe bate walayo oli misi tu mwala yali muli misi yegundi Siruth Kalibala oluyimba gye lwali lugenda vako vaccine era Ruth Kalibala yali Lutaya yalimu ekyo kituufu oba ye nice and lovely luliro nice and lovely tugamba walayo oli misi oyo mwala ali best friend woyo gwolaba mugira mutijja yava dda best friend ate kayimba ani yakakubaako mukyala oza yakavaawa yali akawerezani wano gwe yali akawereza yali azadde mu bbaawe naye okimanyi nti muganda wange oyo atobye n'entalo z'abakyala Irene naye era n'awangula Irene yawangula Irene balinga bamwogera ng'akyalina mu Eagles mutasamira Lutaya mbwera tayimba era amanyi Lutaya yali boss wa Eagles yatunda taxi ye contributing okola ekibiina ekiyambyeko n'amatovu kumanya nnaku ye bambi ye n'agamba oba kiki sinze mukyala asinga obulungi okusinzira bba bange baalaba naye kantuule yatuula bambi era waba wakuyomba ayombera mu kitanda
bwe bafuluma tabizza asigala awaana bbaawe okitegedde bulungi ate n'omwana wabe namulaba Pius Serugo akuze oba ali mu America eyo oba naye asamba kapiira ali mu America namulaba wangudde ebikopo awo oba byali bikopo yali oba yali award oba ali mupiira oba ali mu misinde naye nga naye ali Bungereza yali mu nsi z'ebweru eyo naye njagala obbaka akasebigambo kufa abasatu waliwo omusayi gwe gutakwataganya nkuba yiye batuloga ba YouTuber batuloga tebagala tukole bwe tutandika wano kuba nenda tonya bwe tutandika okukola ngene kubejja batusindikira enkuba naye temujja malako temulisobola ate temulisobola temulisobola munange wanavoli ne bali tonyesa enkuba kufuba munange wano nga tugamba tugenda kuyita laga fire tumuweeye 3 abere wano nga tukola oyina ku namba ye ngenda mukubira kuba agikwata bwati nobe emikono tegimuluma anti bwolwawe lagamba yangu wakoji nkoye naye wano oba jjajja mukasa aba akakasa nsonga laga fire mumanyi bamutika paka Dubai yageze kuloga nkuba naye aba YouTuber tebajja tusobola temulisobola waki mutuloganga bwetandika okukola enkuba ne mugireeta balaba sheeku teyakabi amaanyi mwatutamata kale olaba ebyo byonna byonna okumaliriza ku lutaaya afuna omuntu n'amawulire weyekaka asobola omukolera lutaaya kyalakinga right now kiri ekintu kimu nti lutaaya badde nga woogambye nti yeekweka amawulire ate ali mu politics omanyi wobeera nga weekwesa amawulire ebbanga lyonna kubanga agamba amatuufu gali nti nze n'omuntu ogwasooka okwogerako ne lutaaya 1-on-1 nali mujjako interview twali ku bino ebya Eagles nga esatuluse twali ku kooti Nakawa then we twavaawo ne tugenda ku Silver Springs ebugolobyawo then yatuwera interview just nga twala kumanye wachi Eagles esasise omuntu gwange ogwasooka okulaba lutaaya nga abaako kya clarifying amawulire guno gwabadde gwakubiri ngayogera ku video eno after 10 years okitegeera ate nga oli mu politics so Jofule alina okukimanya nti tetukyamubalira eri mu kuyimba kati yakola career change kati tumubala nga munnabyabufuzi kubanga kino ekintu ekiriwo abantu waliwo omuntu ayagala okwesimbeka kuuta eyo webale nnyo kati asobola okukozesa kino n'atadda mu parliament kubanga bino ebintu babikozesa ne mu America eno Trump abadde alina kyali mu kubatolinga nakyo oba yagula mukazi oba yakola ki alina bye yakolaawo webback emyaka nga gyayita naye kati yakomyewo kubanga bamusuusa okubeera presidential candidate ne babizza nagamba tu respecting abakyala wagula omukazi simanyi biki okitegeera kati ebintu webityo bikomawo kati ne lutaaya abantu abagala okwesimbeka kuuto basobola okukozesa kino nga wabadde propagandist omutuufu agenda katuuti n'akukubisa kino bulungi nnyo nagamba oyo agenda amansa amagi wuyo yazaala mugundi okitegeera omuntu atasobola kuŋŋaanya famire ye ayinza ate okuŋŋaanya abantu be kakuuto ekyo kisoboka okitegeera so kati bino byonna tubyogerako si kibi okuzaala ebbali kubanga abantu bonna bazaala ebbali naye kiri nti oprotectinze otya ekyo kubanga abantu bangi bakamiliyoni bonna bazaala ebbali bebekulu yazaala ebbali ndoza nga tanafuna naziwena tegambye nti abasajja bonna mwenna Bobi yayenda ebbali era n'omwana namutwalire ku DNA kyamukisa mungi n'agenda okumukebera nga siwuwe nga siwuwe n'amanya nti kati nkivuddemu naye yakkiriza nti yali ayenze so abasajja bonna bagenda babayipasinga ebbali naye okikuumya otya okyandolinze otya okulaba nga tekikkuba ate nga tekikuweebudde wakati Geoffrey Lutaaya ali mu dayirema ali masaŋŋanzira awo tikino ekiriwo abantu omuntu okuvenda atandika okugamba nti wazaala mu Faida nakazibwe ekyo kyokka kisobola okudamaginga famire y'ewaka n'ekyokubiri political career yo esobola okugenda bwetyo kati alina okutaasa Geoffrey Lutaaya right now alina kubeera mukyala Faida nakazibwe kyekisuubira nti bwayinza okuvayo n'akikola kuvayo n'agamba Lutaaya yabeera beddira ki katugeze wayeddira ngonge okuvayo Faida n'akola bukozi ka tweet ka bigambo 10 nagati omwana wange kuba yazaala mulenzi omwana wange omulenzi si wa ngonge oba omwana wange ow'engabi Lutaaya tuba tunaabye mu ngalo kubanga Lutaaya okitegeera naye wataakola ekyo Faida gy'anaakoma okusirika Lutaaya kali ya mmye famire mmye kubanga bano abakazi obalaba omukazi wali gwalaba nga tasobola mutambala kubanga ayiri ntasobola kutambala Faida wanga tumanyi Faida naye si mutono Faida munene ayina abantu be mu gavumenti ate mukazi akoze ku ssente kati sibe bano abakyala bobadde ngo bojja confrontinga waki wazadde mu bba wange biki
Faida siye muntu w'okulumba naye Faida kyalina okutuyamba tumuwegayiridde bwegayirizi vayo yogere ku mbeera eno kubanga bannange family ya Lutayi genda kusaanawo abo abantu babadde bonna okumala emyaka 2 mu ejo nze mbadde ndaba Lutayi oyo kubanga bakyali mu Eagles ne bapangisiza wali eri eruwafu lwe kugambya awo so ne bazimbire munyonyo eyo nganzize mbalaba like bali bonna ne Irene ye kapo yoke baddewo nga teyina kijiyuya okitegeera kyovulaba abasajja ye kapo yoke sose mu Uganda nga mukazi w'omuyimbi n'omusajja muyimbi nenga towulirako rumors nti atone yayenze nuni yakoze okitegeera kyovulaba abayimbi abasinga bakweka bakazi baabwe like nagamba let me protect my privacy mukazi kabere waka bakabere jabeera naddala ng'omusajja ali public figure okitegeera nga public figure abantu abasinga tebabisobola bikwasaganya ebyo kyobula abasajja ba Misaki akumye omukyala emyaka nga 25 ninga Sara Nakaya ali eyo bali mu kikajjo bali mu kizungu bali buziga jali n'abaana beera abaana bakuze toli gulyako sikando nti ate Misaki yalwanye no Masaki yayombye n'omukazi obanga tiyamuteeka mu mawulire bamumanyi mu kumanya bwe kutyo nti oyo omukyala Misaki kyekimune mayinja kyekyamukubanga yatukako time yagala kuteeka Aisha mumawulire Aisha batandika okubeera nga bamukuba bate simanyi kibi okakalanga nayo obulamu buganye okitegeera kyekimune Kamiliyoni buli wateeka omukazi mu gundi mu public bote ate ng'omukazi tasobola kwewozaako kubanga bazaala tuvuga nti bano abakazi tubawasa n'abakazi batono nnyo basobola okwewozaako abakazi nga Babi yasobola okwewozaako ensonga kiti mawulire mwali si omuntu gwesobola okulumba n'atakuddamu ate be Daniel ayita bisobola ebbanga lyamaliranga nani ne Kamiliyoni nga n'okutwitinga obutwitinzi kimutwalira akaseera akazibu ensonga nti bwe yayawukana ne Kamiliyoni byalina okwogera okutugamba bingi ate abitugamba mu budde obukyamu okitegeera kyekimu ne Zuwena baali bamukweka Zuwena yete already abaddenga mu public domain nga bamumanyi kubanga aliko mu Miss Uganda biki okitegeera kati oyo kyovera Bebukulu yafangayo nnyo okulaba nga protectinga ekitiibwa kya Zuwena n'erinnya ng'era Bebukulu akugamba nti oba yala kunnumba lumba nze ne woogeza owaba n'otandika okuliyingizaamu Zuwena awo luba lutalo sematalo okitegeera so basajja batono asobola okuyiwawo omubiri n'adefendinga mukyala we mu public nga Bebukulu waakola abasinga ye akiraba ng'ekya bulijjo ajja kuzeemalira n'atamanyi nti abakazi bano balina feelings ntono kati omukazi nga bw'ati wakeera ku makya n'agamba wazaala mu Faida oba tewazaala n'ojja honorable Mulambo w'Ekakuuto n'otandika okuklarifyinga naye nga by'oyogera beegira ddala ng'olinga gwe batadde ku mudumu gw'emmundu ekyo nno kati abakuvuganya oba batadde ku scoring scale nti oba bajja kukozesa ekyo batandika okulima empindi ku mabega okitegeera kubanga Abaganda bagamba there is no smoke without fire teriwo awali omukka tewabula muliro so wewe tuli kakati wetuvaayo eyo ebina lya Zuwena yakoze bina bana Zuwena mwamulabye Zuwena nze nasembayo okumulaba yatugulirawo ekyo nno oyakolera gundi Zuwena namulabawo namusanga ne mulaba nali ngenda ku gundi ku Bombo Road awo ne musanga yali wandege yawo ku bitaala mwe yali akoze awo edduuka Zuwena keeke ali mulaba nga asala bw'ati oba yali agenda ku dduuka lye nyawayo Zuwena naye nga figa si bwetyo myezi nga 8 emabega figa nga si bwetyo n'okusinzira mu soosi zange ziŋŋamba yabadde ttaki yageze nakola BBL atakimanyi mu luzungu Brazilian boot lift BBL yasitudde amakugunyu mu Luganda olutuufu tuweereza abantu bakitegeere leke naye ekirala kambuuzeeko siniyabbe abagambye tumuleke yabadde vaccine ku kivulu kya Kamere omanyi siniyabbe oyo kasita ayogera muwagizi wa Kamere ate yabadde ejassa alaga lugoye bamutungidde ku stage madoyi naye gwe lwali lwa base so nga lwoshokesinga siniyabbe kagambye tumuleke manyi Zuwena Bebukulu anyiga nnyo bambi ng'oyogedde ku Zuwena naye wekiba wabanga yakikoze kireka nga yalabise bulungi bantu bangi abakola sajjale ne balabika nga si bulungi nawuliddeko ne Donizera yagikola naye endabika gyalabika si nnungi nawulirako ne Zali yagikola neza ya mubiri gwonna yakulabika nga Beyonce
Nate dunzera yandikire sebambi. No mubiri go sikasika ngolode mukuru. Hani baneziwona alabika bulungi. Entumbo yo kweringa ya mugowa. Bebe kulu yesemye bannange. Buli ebirungi byonna biri wa bebe kulu. Bebe kulu yalina sente. Kakati alabika obulungi bana ekisajja ekyo. Bebe kulu by the way muyimbi asinga kulabika bulungi. Binalikoleka ne oba muntu tageze bweru. Binalikoleka. Kikyogeza ko okutegeeza. Ebirima likoleka mu ganda wange. Ate mu mwandi badde mu buuza vinka. Babuza ne prima naye binalikoledde mu jimu. No jimu ekole bina jiveeko. Enjange ndatandika jimu. Era prima ndalaba lirimu ekikonde. Ekitu? Yali ali mu kigundi ng'awuga. Lijja kugumira. Lijja kugumira. Kati wagende taki. Balisike. Kali kagundi akatuli kagira. Yali kumawo ne kaziba. Kati atama binagagaza landi gansobedde ogendo nagenda okola binasula. Netula ku boda okuva ku boda ngate nene bina agagazala ne gali disorganized tekali wa no dikolere ebbanga inokwera ngo nefuluma na bulungi ngali ne bina lyango batula mu ku boda netula okuntuse wakanga ate bina ndilaba ngali ndigiza obedukwata kwa tochali uli bina ate nabo bafuse baferemo balimba gundi nagatunda ani Zubeda byantalo Zubeda byantalo atunda amabina tumubira ko bandi job nation kye yamukoze atunda kanaga amapya so kolekera bination ya wedi yali yokusarade sarade wali ebivulunga musango yamukoze nanga ala basinga munanga Zubeda abasiramu bade bamulwanyisa kubanga yakateka ekivulu ekyo babera muzikutuba bagamba yo mubala abera kuzigundi YouTube ekivulu ekibadde kiranga ate omusiramu nga yakwesonzemu ekibadde kirangeera kibakira oli yalifunya abatali basiramu abagala okumanya obusiramu mutambula buti naye ekivulu tekyalangibwa karate yenga akozesa YouTube channel ye koze bane kasuku oba ne saimo kati nga si buli muntu agenda mu kivulu nti alaba YouTube ekituufu sege ate nga abasiramu bangi baganya okusupportinga ebintu baganya okwesupportinga naye ndowooza waliwo seekaawo yakikuba mu kola ye nina agamba oyo omuwala abeera ku live ne bakasiku boogera ebintu ebya nagisi simanyi biki ekyo kyokka omusiraamu kasita akusongamu olunwa ebitasobola kuddangulu manya kaweddemu so byebyo bannange ebyatambudde mu weeki ebivulu byabasanu kuba gundi kuba si yasose Zubeda kikola kuba omukyala yakikola nkati ali Bungereza bamuyita Lehema ekyali nga kugundi ku African yasooka kikola ku Freedom City Lehema Nyenje ng'akituuma oba hijabu biki hijabu andi kanzu hijabu andi kanzu era twagenda ngayo nga alaba abantu banyumye bulungi bambadde bulungi akituuma nga hijabu andi kanzu oba night hijabu andi kanzu night dinner ninga batulaba abasiramu bajjanga inunga ekintu kirabika bulungi this time round ate yali alanga nga ala akozesa ne media zitali za basiramu akozesa za basiramu nekati nze nalabye nga nakalangu ku Salamu TV tekaliyo atenga kandi baddeyo yandifunye ko kati omanye kya busiramu nene ku TV tekyabaddeko anyway abantu bagala nnyo okulangira ku ate n'ekirala bw'oba oyo sheeko oyo yavayo n'amukuba kati naye ate yayagala okumuddiza omuliro n'alaga nti nno afunyeeko ne ttiimu nti waliwo sayidi y'abasiraamu abamuwagira ne sayidi y'abasiraamu batamuwagira kati abadde ate akirwana live and direct naye siba ebisoose manyi bazzenga bamukuba olwo omukyala yamwogerera oba yali mukyala atina nga simanyi yeesiba ebiziina Zahara Toto ekino nakyo kyawawaza abantu amatu Zubeda yeesiba ebiziina kali kakaaya omukyala omusiraamu olina okubeera ng'otaddeko akakaaya akwaga otaddeko nkoofiira ya people power mwakoze ekibiina ekipya PPF yabano babesigye ekipya abakyala beziro nalabe president yabadde Luweero nava akubya akaleega ebbere liri liti naye kati kyemugezaako okutegeeza kyeki bana etumaliriza aba YouTuber batuloga kubanga enkuba bwe tugezaako tekawo kamera zaffe ng'enkuba bagirita naye bwe tuddamu okulikodinga tugenda kubeera ne laga fire tubeere wano nga tukola nga namwe omulabako ng'atudde wano ng'agikutte mba wano noonya namba ya laga fire olwaleero ngenda kugikuwa
ogenda jimpa nenda mukubira kuba kati wenkuba alinya paka Dubai ono omulogo ono mukulu ono si muto mukulu kino kyakola alaka yoli wa wali kukyebusabala ono gwemanyi kale mwebale nnyo okutulaba bweto tukomekereze emboozi zaffe ez'olunaku olwaleero twali tukyalina okubawaayo ebirala bingi naye olw'obudde enkuba egambye temujja bikolayo temujja bikolayo naye anyway mwebale nnyo okutulaba n'okutugoberera Flex Media Official DJ Senior BTV for Sunny Life Experience Uganda mbere bulungi mwelaba